eggwanga liryo eggwanga muvuluze nnyo eggwanga lino Katonda si musanyufu mu bintu ebimu kuba otunulira ekyabadde ku Nuupu Bobby yavuddeyo n'ayita Allan n'amugamba mukulu mwaŋŋamba abasiba era mwali mu kkomera mpuleyinga akatambi byabadde bikambwe abantu bayinza olowooza ogenda kwogera byanjwanjwa akatambi nakalabye anti bo abalala bayinza olowooza oyogera byanjwanjwa mbw ate biki bali sensitive oba balwala ki balabika balwala sensitivity abantu ba Nuupu bali sensitive ebyaddala ne bw'oyogera ekigambo nga kituufu kasa kibeera nga kiri ku saidi yaabwe oyo yalya oyo mubi oyo wali eddoboozi liri wansi tokolendeko Obote nanti eyinza okukiddamu ebadde limudakikana koza nga tulina okunsonera essimu byamukalira ku mimwa Allan bamugamba byogere byewaŋŋamba ani abasiba ekimu ku birwadde nno ebigenda okutta abantu ebiriwa bakiyita politics egenda batyeta politics bano bamuzannya bubi batya because kati awo kankubuulira abo bantu basatu bonna bali ku political capital ani naani Nuupu gundi president wa Nuupu mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ye anoonya political capital gundi bamuyitani Alese Ssewanyana naye political capital omwami Mpuuga naye political capital bonna banoonya capital wa politics ontegedde because kati olutalo lwa ani alyogera amazima anayogera eki obulimba katale politics wakulimba n'ofuna oba kiyite nantya mukama naye nze nabagambako wano ekigambo olulala kyetuyita deceptive marketing oba deceptive representation nti bano bo bafuba okulaba nti buli muntu afuba okulaba nti alongoosa ekikye okulabika obulungi ebizibu bye tulina ebizibu Nuupu oba byerina obudde olwaleero byonna 110% be babyereetera batya Mpuuga yavaawo dipi Ssewanyana yavaawo dipi kakati kyenkugamba nti Bobi Wine yavaawo yajja independent kakati nkugamba nti ekimu ku bizibu bye balina ebizibu byonna bye balina be babyereetera bebesembereza bereetera buli kasasiro ffe abaaliwo ne tubalabula mbu abantu ne bagamba nti twalya mwabagamba batya nze najja nze nzikirizamu oli Bobi waffe omukadde oli yagambanga nti people power nga kyategeeza atali owa Nuupu president waffe eyagamba nti ebintu ebitalina makulu sibiwaki makulu oyo gwe nzikiririzaamu Bobi Wine era eyatugambanga nti ensonga ezitalina makulu temuziwa makulu oyo gwe nakkiririzangamu ontegedde Bobi Wine oli eyatugambanga nti it is about people power ontegedde not people in what in power ochekedde kugamba that is where we were
bwe twavaayo ne tuyingirira ebibiina by'obufuzi nze ne mbalabulirawo ne mbagamba otwokyezza okola ekibiina kuba nuupu yavaawo bino ebizibu byonna byonna byebibeera mu bibiina wali twali twetaaga betaazi kintu kimu people power nkufuna ontegedde nti people power gye twali twetaaga akaseera ako was to look at amaanyi g'abantu gali luddawa abantu baleeta batya amaanyi gaabwe ne gafuuka obukulembeze kitwaliko nkufuna bwe kyatandika okwonooneka nekitandika okufuuka ekintu ekirala nekitandika okufuuka ebibiina by'obufuzi pulezidenti n'atusalirawo butya bwe tugenda omulwanyisa Museveni yabasalirawo butya bwe balwanyisibwa kaali kakodyoke era pulezidenti Museveni yalina pressure nnene nnyo nga Bobi Wine oyo tannakola kibiina kya byabufuzi nga bali mu people power nga buli lwavaayo agamba mukole ekibiina oba tikyo muyingire politics oba mwagala kuyingira politics musaleewo sorry twali twasalawo dda okusalawo kwe twali twasalawo twali twagala bukulembeze obwabaki abantu gano amaanyi g'abantu gakole okukola ki okusalawo kubanga naye amaanyi g'abantu ge gamuleeta nkufuna mu 86 wano teja na bibiina kibiina kye kyamuleeta amala kuwamba bino byonna ebibiina bijja kulya ssente jjukira ekibiina is an institution teri institution gye bakolera ku bwerere bagikolera lwa ssente kituufu ekyo business ewedde emirimu era President Museveni yalaba nga tajja kubba bulungi kukola birungi bintu bye bana baali baagala okubba ne bamugamba tukole ekibiina NRM neyingirawo NRM nejja NRM terwana ku lutalo NRM yalwana olutalo si yalwana lwaki yenyumirwa yeri mu ntebe kakati ne nuupu bwetyo people power yaleeta Bobi Wine si nuupu ekituufu nuupu yerya ssente people power teri mu kulya nuupu yereeta ssente people power ekyali awo okyasobola okwogera wali kati kafuuka kasirogane kati essaawa eno abantu bawuliriza nnyo nuupu okusinga people power nkufuna kubanga people power am part of people power twabagamba mu ntandikwa nga gundi yakajja mwabalabula ne tubalaba tubagamba please and please mutuyambe ekisookera ddala kubanga ekibiina ekyo bwe kyajja bwakya ku makyalo nga waliwo ambuleera akwata bwambuleera bwe bati nga bali eka mwokyawo ne bagamba buli wogiraba tiikinga ne batugamba wogiraba kikola ki tiikinga nze mu bwangu awo ne mbagamba bannange lwakikoze ekibiina ky'ebyobufuzi mu hisitole wa Uganda ekibiina ky'ebyobufuzi tekiwangulangako Amini yagira kuki Amini yawamba buwambi maanyi g'abantu ate Obote maanyi g'abantu maanyi g'abantu titokero olutwa maanyi g'abantu muntegede bulungi nnyo tetulina mu hisitole waffe kibiina kyabyabufuzi nga kikola transition neyasooka otuvuga teyalina kibiina tewaaliwo nkufuna ontegede bulungi nnyo byonna byali maanyi g'abantu pressure eyitiridde ku bazungu biki ne batukwasa independence fe tetwalwana na kulwana kubanga baali bamaze okulaba ekyali ku majimaji rebellion wane Tanzania nga balaba ekiri ku gundi ne bagamba kiralamu ne bagamba Uganda temukola ki temulwana pressure nejja ne baba wagundi ne babakwasa obuyinza ontegede bulungi nnyo so naye kikyengezaako okugamba nti ebibiina by'ebyobufuzi byo nga byo tebirinawe biyinza kuyambira ggwanga lino okukula nagenda mu maaso tewali abaliyo tebakoze ate ani akoze kiki kye baali bakoze NRM kiki yali ekoze teina kiki because NRM si yekola Museveni yakola ng'akozesa abantu nga ye bwagira in fact NRM etuzizza mabega senga Museveni yasigala mu movement eri eva mu nsiko NRA tugende President Museveni twani mufunyemu nnyo okusinga batumufunyemu kati wane enkokola zisukka protocol eringa protocol bulinga obubbi ontegedde nkufuna oli mu kifo ky'okufaayo eri Uganda afaayo ku NRM kubanga yagala efaanane bulungi
badda mu kwambala bijero badda mu kwambala biki kati people are concentrated on wrong things kola bupate kola bupate nti ate pate yaffe amaanyi nnyo kemugiraba kano ka amaanyi nnyo mu kifo ky'okukola ebintu ebiyamba eggwanga abantu bali ku bibiina byabwe ontegede bulungi nkugambye Museveni would be a better president if NRM wasn't there because ebintu bingi president byagadde okukola NRM yennyini n'ebyonoona nkufuna ng'ekibiina same applies ku NUP nti fenga tulina kye tuyita people power twite twetaaga NUP era abantu bangi buli kigamba nagamba anti yaba that's the way of life kubanga nanti munnange bw'otunulamu bwoti abasajja bano bateekawo engeri eno that's the only way president Bobi Wine bali bayinza omugaana okukola ki okwewandiisa tekyali mukubye nnyo ngaze ku kigambo people power let me tell you lwaki nga kimukuba yalagira ku independence oba si kyo n'ateesimbawo bw'okwesimbawo gyeki kati bwe yeesimbawo yawangula bamubba kye nkugamba kyabanguyira okumubba lwaki bajja kugamba nti ate gwe ekibiina kyo kirina abantu bameka naye ffe bwe twali tumuleeta wano ekyaddondo teyagira mu people power teyagira mu NUP yajja independent mu people power ebibiina byonna byamu makadi yagisabako mugundi mu FDC n'agisaba mugundi DP agenda DP nayo n'agisabayo ne bagiwa omulala ontekere bulungi kuba mu FDC bagiwa kantinti oba baseera bide kantinti yagirina oba mu DP ne bagiwaani ontegedde ne baddayo twawangula obululu emitwalo gyali ebiri omwa mu mmeka eyatuddirira yalina obululu 1000 mmeka nya distance ebanene kati kikyekyo kati oba okkiririza mu people power oba okkiriza maanyi g'abantu oba okkiririza ate mu bibiina anti kati abaali mugoberedde baali badde bamukkiririzaamu batya nga talina kibiina Museveni abamukkiririzaamu baalina kibiina ki yalina kibiina ki okujja wano mu 86 teyalina it is about the people and the will and their power abantu amaanyi g'abantu ge gagenda okukyusa lino eggwanga si bibiina bya bufuzi si NUP si NRM si DP si CP si kibiina kyonna maanyi g'abantu ge gagenda okukyusa eggwanga lino go gakyaliwo amaanyi g'abantu wegali amaanyi g'abantu tegavaawo go amaanyi g'abantu gawummula buki tugakozesa bubi buwummuzi kubanga bano abagafunako kati ngolaba Bobi Wine bwe yagafuna kati agakozesa bibye ali kulwana na Mpuuga akozesa maanyi g'abantu kyabadde kyetaagisa essaawa zino statement eyo anti kyekyo kyekugamba nti bo bali ku political capital batunuulidde kibiina kyabwe kubanga empalana yonna gye balina Mpuuga Bobi Wine bano ebizibu byonna biri ku kibiina nkufuna tebiri mu kujjawo Museveni biri ku kibiina it is the party yatulyamu olukwe yakola bwati byonna bya kibiina si bya Uganda bya kibiina kyabwe mu kibiina omwo mwe muli ebizibu basooke beesootinga bo baagala kusootinga kibiina naye kati ffe ekibiina kyammwe kikukwatirako wa kati wa DP independent tafunamu ekituyamba ekitugattako kiri eki Uganda ge maanyi g'abantu ge nkugamba nti kati bano awo bwe basuulira ennanga nti Bobi Wine yakkiriza President Museveni amubuulire engeri ki gy'ayinza omulwanyisa kubanga eno setting ya Museveni yatuukako pressure ne bakola ekibiina kubanga ekibiina kibeera approved by electoral commission. Electoral commission omusajja agikulira President Museveni yamulonda kaakati mbuulira yamusasula amuwa briefing buli weeki oba buli mwezi kaakati ahambuulira tunaali entebe temusobola gifunako temusobola okutegeera newewunya bwe muba mukyalowooza bwe muti ng'enkoko kati ate bano abavubuka abandibadde mu maanyi g'abantu ate basiru bayonjo bw'obagambako nga bagamba oyo yalya Ssewanyana yananaagidde kati alina okunanaagira kubanga yabadde alaba nga byayogera bya bulimba politics wakulimba si yabyogera anti ebyo ebibiina byakulimba baali babiri ne gundi kati ani agenda okumujulira oli yafa gwe tulaba nti politics wa kisiru yejulire ate atya si yabyogera ate abyogera atya nga bamuyise bamugamba yogera nekyayogera ate takikkiriza bw'ate ababaka b'enasaka eyo ayagala kaadi
Ntegedde ne bwobeera nga ne bwe nandibadde nga yenze ye. Era nandigambe president kyayogedde kyekyo. Tasobola kiwakanya. Utya. Kadi onogifuna. Kugambe bibiina kati we politics. Wagambira temulimu public temulimu permanent enemy, temulimu permanent enemy, temulimu permanent friend. Golinganda gaba kujja n'agamba principle bino byoyogera bifu. Kati sengo manye kiri wano mu Uganda. Kadi tayina. Si kadi yokka. Ne wake we bayinza okwokyawo. Nga yogedde atyo. Kati kubamu ekifaananyi kitono nnyo bwe kiri nga gundi azze n'agamba nti naye principle byeyogedde ebyo bya bulimba. Gw'omanyi senga bw'afaanana ye kannyini ng'omuntu gwayebaka. Senga omanyi bw'afaanana. Nkufuna. Okyekeza kukulaba. So this is where we are. Nti twaconcentrate twayingira mu katiba ka President Museveni. Olinganda g'omukulu ono yabadde mu kattu. Yabadde mu kattu akanene akasembayo. Nkugamba ne bwe nandibadde nga nze tubeere b'amazima. Okkiriza bukkiriza. Ne bwe nandibadde nga nze ye nzikiriza bukkiriza. Naye yasose nanaagira. Anti era yabadde agaana ng'omuntu gentleman. Agaasi bimanyi. Kubanga era kyekyo kyoyogedde principle. Nti ayogera nga bwe mwangambanga. Kati kankubuulire kankuwe logic. Nkoko logic? Mu nsi teri kigambo nga bwe ngambanga kigambo kya bulimba. Kitya. Tetusobola kwogera kintu kye kimu fembi. Wateekeddwa okuba we yakyogera. Baali batudde babiri. No. Kakati tetusobola kugamba. Obote. We yagendanga obbakyalira. Babateeka mu kasenge ne batuula awo. Tebasobola kera kubacha ne bagamba nti gundi yatusiba. Wateekeddwa okubaawo omu yakyogera ng'ayogerera ono. Ontegedde? Obanga ono ayogerera ono. Ku mufu n'omulamu. Ku mufu n'omulamu kuliko yakyogera. Ontegedde? Nkufuna. Ate omuntu bw'abeera mu kkomera nze nabadde mbagamba. Ekkomera kye kintu ekisinga okuba eky'obulabe ennyo. Kitya? Mu kkomera gy'oyinza okutundira omukazi wo. N'omuwaayo? N'ogamba bamutwale bampe ssente. Ng'oyagala ovaayo? Ekkomera is a very desperate place. Nze baali bansibyeko gwoyinza okwati bakusibangako. Bansibako. Ekkomera is a very... Bakusiba nnaku mmeka kuba kati kirimu enjawulo. Lumu n'ekitundu. Nange lwaki bwe kiri. Lumu n'ekitundu. Naye waliwo ne woosasulira eddinisa. Olingizeeko wabweru bwoti. Kati nga ne bagamba nti Naalongo bamutwala ofulume. Bamutwale. Ontegere kingaza kugamba. Nti waliwo gwali eyo tomanyi kkomera. Bano baba abyogera baali baagala kwetaasa kkomera. Baagala fuluma kkomera. Ekituufu baali baagala kwetaasa kkomera. Nze nina vidiyo endala. Ng'egamba etya? Ng'abo bennyini abo bakukulumira Bobi Wine. Ababiri? Nalekedde okwogera ebyanjwanja. Obote. Nkubuulira. Anti era wano twagala bwino. Nina vidiyo endala. Nga waliwo omuntu agamba nti bannange omugenzi n'omulamu nga bagamba nti naye bannange Bobi nga atufuze bubi. Omusajja nga atufuze bubi. Naye bakusondere. Oyo Kasuku. Akayogedde Kaziwe Bashir. Nanga nti Kaziwe Bashir tagendangayo wadde omulaba. Ate mwe temwagala kwogera mannya. Tesimanyi wali temwagala twogere mannya. Bekirungi era kisigalamu wekka. Vidiyo tesobola gisigalamu wekka ng'obaddeyo naawe. Oyo yali ava mu kkomera ku olwo. Tudde ku bulala. N'avaayo n'agamba yeewuunya oli ani. Ono we Butambala Muwanga Kivumbi. Nakomprendo Muwanga Kivumbi. Abo bennyini. N'agamba yeewuunya principal. Achogedde. Ba principal bali bameka. Bali bakusuubira ogenda kubazira ali ekatwe ne wali ekasaawe ku ttaano. Oyo abe yamusuubira kola. Obakuuge baveeyo balwanirire ki? Kube katwe wa Allan. Ekawempe. Kati owulidde ebigambo ebyo. Kalochegedde. Bali bava kubalaba. This is 3 years ago. Ontegere kingeza ko kugamba. So kichengeza ko kukolako. Nti
awe tuli ochekete bulungi nnyo nti waliwo kye batuyita desperate times nkufuna they call for desperate measures ononyane gwotandinde njeza ante mukulu abatwala mu kooti anti nkugamba kati ebyo byonna byonna nkugamba kyekikyanagambe ekya politics ti Bobi Wine bino byonna yabyereetera principle yakeera ku makya n'ayagala ebintu bibiri ekisooka n'ayagala sitaani n'ayagala ne Katonda omulundi gumu Obote nkugambye gundi yatugamba pasita Bugembe tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibi okyagala kati Bobi Wine yayagala Mukama n'ekibi ng'akyagala Mukama yaliwa ayagala eggwanga kulinunula ekibi ne sente azaagala Bobi Wine mutuufu nnyo ayagala nnyo dotisizo zigatozizaawo anti nkubuulidde amazima kati ago ge mazima ye Allan mu constituency ali atya ate oyinza mubanja ki yatukoledde ki anedde oyinza kumubanja ki akoze eki tayina tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibi ekikola ki okyagala abanuupu baagala nnyo okukyusa obuyinza naye neswaga balyagala ne ssente bazaagala n'okubayita bapulezidenti bakyagala tulina okukola ebintu tulina okukolayo ebintu nga tebikolwangako olaba obudde buno as we speak gwoza President Museveni bwoba omuwangudde ayinza okukwaka entebe esaawa zino ayinza ogikuwa ku Besigye mbu yalya anti nkugambe ayinza ogikuwa ng'ogiwangudde ate ku Besigye yagiwaayo kyenkugamba nammwe ku Bobi Wine mugamba nti yawangula lwaki yagimuwa kitegeeza ebizibu bye tulina bisinga ku kalulu bisinga ku kibiina tukyuse strategy erina okukyuka nkufuna strategy erina okukyuka tukozese amaanyi g'abantu kye tuyita people power not NUP not NRM not DP not chi forget the party forget everything okwalumaluma nga kususi party erimu ssente ontegedde nkufuna party erimu ki ssente naye bw'oba oyagala obuyinza olina okuva mu party ku bintu bibiri tulondewo kimu yes tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibi okyagala oteekwa okuva mu party ne tukozesa kye bayita amaanyi g'abantu kubanga Museveni ekyamuleeta wano gaali maanyi g'abantu nti amaanyi g'abantu gajja nga ye n'agenda ye yagenda n'emmundu 7 mu nsiko 27 mu nsiko yakomawo yennyini zonna ng'alina 10 zonna nga yennyinizo kati ne basitola gy'obeera nayo wano gyebakuwadde okukuuma ate oba tolina layisinsi nayo yiye era agikima essaawa yonna okatekedekegeza kugamba era agikola ki agikima essaawa ki essaawa yonna so kikyegezaako kulaga nti bano baayagala nnyo Mukama ate nga n'ekibi bakyagala bakole batya tulina okukyusa strategy nze kankuwa amagezi Bobi Wine olwaleero langirira mu NUP tewabaawo yeesimbawo bonna anti kati nze nkubuulira strategy oteeka okukola ebitali bya bulijjo tosobola kubanga okola bya bulijjo nga ate weefuula atali bagambe bonna tewabaawo yeesimbawo bajje batya tusooke NUP teyeesimbawo n'abantu abalala bonna abagala enkyukakyuka namwena temwesimbawo mwenkalejiremu baleme okwesimbawo twagala kukyusa electoral commission bwe batenakyuka Museveni kale atuvuge paka lwalifa tetwesimbawo twagala electoral commission empya nkufuna ng'erondebwa abantu mufe kyakalulu kano okulonda abantu tulonde electoral commission